obukulu bwendiko bukirako obwawante buli emu yeesitukira ate nga mukulu mpagi bweva mu kikanga kimenyese. Njagala okubategeeza bukirako obugulu bw'entuulo anaabubala yeeteesa nkomyewo nate akabimbi akatono kakira ekyosi bannange nkomyewo nate okwongereza ku lukulu era siibuuze endeku ya nakavundira ng'agenyiwaddeko ewooli atereko ogwoli munnange oli atereko ogwaba mu kunya bino byo mu butuufu biringa mpuwo terinda buziba ate nga nange mutuufu musisi bosa Geoffrey Munabusiro ndi mugumu okufaananako mukoko asanze olubula nekkooke mu kifo ky'akabuuyi emabega w'akamukungube munnange nga keegiriisa kale akadde ke kano kenyini kitondo gumbya nnyonyi omulemezi tabuuza muntu abuuza mwenge ate nga omukono ogutaka ogumanyi naawe gukuliisa amaluma n'olwekyo sijja kukuba ngulegule omusirisimbiza kuba ku ndeku nti naseranga nkago nti embidde zo wazitalizanga nedda nze musisi bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantabwira kyeya kimu kiwoowoola omunnyo gwavu atalina mazzi talya saava omwana ono waba omukengufu mu lulimi Oluganda olulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Lukaluwoomya mu nsona lulimi ene y'ekinini empomerenyere enyumira abantu okwetolola Sseŋŋendo Nnabulamu nkulukuta muddo okufaananako Kyambala Matembe ng'ayita munnange mu buwolongojjo akati kakasa nti olulimi Oluganda lugagga Oluganda zaabu Oluganda luwooma nakugamba balugerengejja bakugwaŋŋanzi kale ndine mutayi wange Kayongo eskezi n'abala asinziira eri mu KZN KwaZulu Natal gyasinziira muzzukulu wa Namwama ebuwama mu Mawokota tuli ku Kkobe ate nga yeddira Kkobe ono mwana wa mmere Kkobe ekitundu kino kye tulimu ekyomusanvu Omuganda n'emmere ekitundu kino ekyomusanvu Kkobe tukyalyogerako ebintu ebikulu wano ebyenkizo ddala era ebyekusifugo byolina okumanya n'okutegeera kantandike n'ekikuta kya Kkobe kubanga tulina enjogera egamba nti okombye mu kya Kkobe ekyettungulu kiwoomerera amakulu nti oviiriddemu awo tolina kyofunye ekyogerwako kiba ki ekyekkobe ekyogerwako kiba kikuta wekugamba nti okombye mu kya Kkobe ekyettungulu kiwoomerera mba ntegeeza ekikuta gwetebereza geraageranya ekyekkobe n'ekyettungulu kiriwa ekyekkobe tekiriimu wadde akawoomerera bw'okirya kitungununa naye ate ekyettungulu newankubadde liyinza okuba nga terengedde bulungi era mubaamuko empoomereze obeera owulira nti wamma kyo kiwoomerera okusinga ekyekkobe kale ekisoko bwe tugamba nti gundi aviiriddemu awo nga akombye mu kyakkobe tutegeeza nti aviiriddemu awo bwe tugamba nti nno Sebanaakitta akombye mu kyakkobe ekyettungulu kiwoomerera tutegeeza nti Sebanaakitta talina kyafunye aviiriddemu awo ekisoko kitegedde bwe tuba nga tukikozeseza ng'ekisoko kyekyo naye ate era tusobola okugamba nti akadde kankombedde mu kyekkobe ekyettungulu kiwoomerera nsomesa Luganda luno si Lulatini gwe wuliriza olulimi Oluganda ayagala ebyange gwe naawe toyagala omulongo ate n'okyawa olukoba toyinza kwagala mulongo ate n'okyawa olukoba era ng'oyagala okwekuumirako okumanya essanyu n'enseko nga mbutuufu enseko z'olina si ze ziri ze bayita olukamyo enseko z'olina ze z'okuyiga weekuumireko akaseko weekuumireko essanyu weekuumire mu kumanya ng'otambula ne hashtag Munabusiro hashtag olulasangeye ebintu bino ojja kubitegeera ojja kubeera nga ova wamanga buli kimu okitegedde kaakati okukomba mu kyekkobe otegedde okiviiriddeko awo tolina kyokijjeemu ekikuta baba bafumba emmere ey'amakobe tuli ku Kkobe munnange amakobe gano tugafumbirako ebikuta naye bwe liba liyidde olisusuumula n'olisusa n'olijjako olububi n'olyoka olirya bwe lityo ensigo y'ekkobe tugiyita essinzi eyavaako eri enjogera ate munnange eyogerwa ennyo oba ogimanyi yavaako enjogera naye
eyo nsigo ya kkobe ogitegedde kale ate singa ekkobe liwanukayo waggulu lerigwa ku ttaka ne limerera wansi awo nga wayisewokko akaseera oba akabanga nga mutuufu keetoolodde eryo nalyo tuliyita essinzi. Ensigo ey'ekkobe nerina ekkobe eriwanuka waggulu ne livaayo ne ligwa wansi ne lirwawo awo ne limera ne lireeta omutunsi ne limera munnange eryo nalyo livaako era nno n'enjogera eraga obutali bwenkanya obw'abantu obubalesaawo ebintu ebimu ne bagenda n'ebirala naye ng'ate bino bye baleseewo bye bibaleetedde okulaba biri bye bagenze nabyo lubaweereza bannange nno ekyo nakyo osanga obadde tojja kukitegeera mangu naye tambula n'olulasangeye akitaaga munabusiro okisanga wano kaakati wandikifunye mangu otya olimba katugende ekikuta ekyekkobe kyo okitegedde n'essinzi olitegedde kaakati ebyo wemanga bisomesezaako nzikirizibwa okuweta ekyengo nkuba akanuulo kubanga enkobeera bweraba tewakyali busikwasikwa nga yeekubira kanuulo bannange ndi ku plus 2768 542 8543 naye nga banafe abaperomane baweereza sente Uganda ate nga be bawagira olulimi Oluganda baluvujjirira baweereza sente Uganda bazijja wano South Africa ne bazisaabaza paka Uganda ate kutuusa Uganda omanye ekigambo kino paka si kyaffe era tugezaako nnyo kukitegeeza abantu nti si kyaffe tulire kyaffe okutuuka bazijja South Africa ne bazituusa Uganda ate ne bazijja Uganda ate ne bazituusa wano South Africa. Abaperomane bekwate mu ngeri ya nkolo nakambe mukwano gwange gwawuliriza bino baweereza sente peromane basindika sente Uganda bagamba nti send now receive now kubira Honorable Scovia Mugabi ku 077954 baliko Elephant House e Johannesburg ku Albertina Sisulu Road awo e Johannesburg ojja kuba basanga peromane send now receive now kakati be bateekamu ensimbi bavujjirira olulimi kakati tulabika okubanga tulusomesa bannange okulamusiza ewamu nno tekibeera kisa ate nga nkimanyi obugenyi buwombeeka omusulo guwombeeka essubi kaakano nno nange kaneewombeeke ng'omwatika eyakalaba kubanga enteeranya ensiru yetetaliza waabooyo si kubanga ate munnange enfuuka kyemanyikiriza ng'omulungi eyeetuuma nabiweke sitakambe mu kibira nga tekamusalangako sirinde kuloza ku bukambwe bwa nkulujje nsirinde kuloza ku bukambwe bwa nkulujje nsibudde